Bashala tukuze abasinga kumwe twazalibwa gya kyenda sibwe kiri twebaza mukama olw'obulamu ng'ojjeko okuba omweru wali wa bbulaaka abasinga obadde nga mukala ya bbulaaka tobadde mweru tuzze kweyerusa olage abasajja nti olabika bulungi onyiira naye naye bakugamba okuzaalawo omwana omweru abasinga kumwe tomulaba tomulina tosobola kumuzaala njagala nkugamba ekigambo kimu omusajja yenna waaba yaakakukwana akola buli kimu omuvuga nga bw'oyagala nga tannakulya osobola okumugamba ngulire emmotoka aba alina obusobozi agigula njagala kino buli kimu ng'omuntu gwe batannalyako naye bw'akulya ogusooka asigala amaintaininga that respect ate naawe enjogerayo embeera zo ng'omukazi ziba ndala weyisa bulungi oyogera bulungi njagala nkubuuze akawoowo ako oluvannyuma lw'emyezi nga 6 nga muli mwenna katuuka ne kalagawa bw'akwegala bw'okyusa embeera bw'akwegala bw'okyusa embeera olowooza musajja kigwogenda okuyisaamu amaaso asigale ng'akusiriikiridde ng'ate yakulya mulina ensobi emu gye mukola bwe mwenyiza ne bbaawo mu kisenge ng'ojja ku medium limelight mbw'olage nti oli wa bbeeyi sisita okukyusa abasajja si kwa bbeeyi kubanga abakazi abasinga wano tuli bakulu ku bavubuka be twegadanga nabo tuli bantu bakulu ekituyambako make-up kwerusa mubiri ku bleachinga kyekitufudde abato ku baana abo naye tuli we are older than those boys we are sleeping with leka mbabuulira amazima omusajja yenna kasita akwegala enfunda ne ziwera 2-3 abadde akuwa kakadde mudda ku 8 oluva ku 8 mudda ku 5 naye nga okyayinza okumaintaininga akakadde ke yali akuwootya enjogera yonna enneeyisa yonna bagamba dda bakyala nkulu abakazi mujooga oyagala olw'okuba olina nnabunya mbu Katonda yagamba abakazi baliwo kuweebwa nnyaba essaawa yakakati guno omulembe gwakyuka gukyusa ebintu bingi abakazi kati bebawa abasajja nkugambye a big number of women worldwide bebateeka mu basajja ssente. Do you know why? Baagala bafuge ewaka mwagala mu abakazi kati mufuge tewaliwo musajja gwogenda kufuga okujjako nga tannakulya omusajja alina kasita akulya enfunda eziwera 2-3 aba akumanyi akulya nga kutamiza akulya nga akutunuza waggulu bw'oyasaamirira abamu kumwe balina ne videos zammwe nga muli bute abamu kumwe mulina bakalu sister wange what you're going to do is one thing tokyusa basajja kwolesa mutindo that is okugamba oyonoona bwongo obwo okukyusa abasajja gwabonaabona ne gw'oli naye kabyamala okulya enfunda eziwera ajja kwegatta kw'oli just give it time bw'oba olyanga relationships ziganye weewummuzeeko nabunyeeza mmwe zo tezituulako bino ebyokuddawo n'otuula mu kamera n'otandika okugamba hey I have to enjoy your life enjoying your life while otawaaza jiiki kati yaganye watandise kukwata ani ono kiki kyolwana nakyo anti buli akuvaamu otawaaza gwe wafuuka kinaabiro nti buli omu agenda okujja anaabira mu ggwe omusajja kabyakulya ne bwodda wali ne weesungusula ne weekanyuga gwaba yakumala I've told you they even bet to sleep with you naye ekiwala ekyo kirabika bulungi kiwala ekyo kirabika nange nandiriddeko abasajja bakoowu n'okusinga abakazi naye nnyabo ne bw'onookola trillions of money toyina musajja gw'ogenda kutambuliza wansi wa bigere ebyo just because you bleached just because you think you're beautiful mukwano gwange sister omulungi nyinza kugamba kigambo eki tuula otawaaze bakulye mu mirembe bakulye paka lw'onoddamu amagezi and you know that men are at the top teri kirumanga kutandika kusoma byawandiikibwa mu bayibuli n'ogamba mbu abakazi baliwo kuweebwa n'ogamba nti abakazi baliwo kuweebwa naye ng'essaawa zino abakazi mwe muwasa abasajja what is going on ate be muwasa abaana bato bannange obukulembeze twagala bukyuke naye nammwe mwebeereremu mukyuke omuntu agenda okuwa obwomi bw'okunsi bw'otasobola kusangana mu ggulu si kiwa nti gye buli kubanga mu ggulu teri kwegadanga aliba musajja periodically
naye by'okuddawo twakale simanya omusajja kabyakulya. Sister, I'm communicating to you. Bajja kulya obwoya bukufuuka ensonda n'ensonda bwonna bukunyuke bukunyuze kubanga buli musajja ateekamu mazzi gage. Then now ofuuke motivation speaker one into this and this. Mulekerawo okuwaga abawala abato. Simanya omusajja mukazi bw'omuvaako, let the life move on. Simanya omusajja bw'omuvaako, let this be this. Sister, leka kwekaza. Olumwa otawaziza ekimala weebereremu. Owulira? Weebereremu bweberezi. Ne gw'olina kusinzira ku bigambo by'oyogera ku mukadde. Akimanyi ojja kubimwogera kajja kukyawo. The best solution is you to sit down and just let it go. Sister, omusajja yenna kasita akulya aba kumaze tawaza mirembe n'abalala bazine. Ata Mukama Katonda ng'ow'ekisa nannyini buyinza nannyini gulunansi nannyini mukabwe tussa nze muwalawo antikaduuka ng'omuzadde akeera ku makya ne bateekamu spam ne netikka omwana mu buwoomi obwa sex omungi. Kabaka w'Abakabaka tukwetondera tukwenenyeza tuboneredde mu Uganda etaliiko ayamba mu Uganda entumbaavu n'abantu abagirimu abasirusiru abagwavu. Tukwenenyeza kubanga Mukama ositula empewo ebitalina muka ne bikusinza ne bisituka waggulu ne bibuyana olw'obulungi bwo Katonda w'Abakatonda. Twenenya ffe bannannyini kugenda ne twegadanga ne twetikka embuto mbutuwoomerwa sex. Kabaka w'Abakabaka nga gwe wamukola ne tubeeraawo ne tutandika okukuza embuto n'abaana ne zaasama ne tutuula ku toilet ne tujjawo kabootongo oba infections ne tugenda amalwale ne batujjanja batuprotecting abaana abali munda naye nga twetisse biwuttululu biwutta bitumbaavu bigwagwa binanfuusi binyampo byennyini nze simanyi na kumanya Mukama kibonerezo ki ky'otadde ku ffe abalina amabe. Nyabo amabeere gange gandabye kino kibonerezo kyennyini. Taata tukwenenyeza n'ekikolimo kyonna kiwasindika mu Uganda bw'okikwata n'okyetikka n'okijjamu kubanga tuboneredde tetutegeera tukkiriza nti tetutegeera tukkiriza nti bannange tuyonseza bwereere naye naffe tuweeyo ekyokuddibwamu kimu kyekyana ky'onoolabanga nga twetisse mu lubuto nga tekitegeera kifiire muleeba kifireyo naye bw'olaba ng'otonzeemu omwana gano mazzi buzzi gwatonda omwana gwatonda omuntu gwagaba obulamu gwalowooza nti kino kinaaba oba tekiibe ye gwe wekka kubanga obudde nga bukyakusaamu enda ogw'ekiro oleeta enzikiza ey'enkukunadde nga y'amaanyi olaga obuyinza bwo Kabaka w'Abakabaka bwe tutuuka okwegadanga n'abasajja n'olaba ng'omusajja gw'ogenda okwegadanga naye tagwanidde kuzaalamu taata olubuto lulekeyo. Nawatali protection olubuto lulekeyo osobola okukigaana nti omuntu afuna lubuto kubanga obwo obuyinza bwo kikya nnyo twebaka n'abasajja ne tuzaala abaana n'owulira ng'omuntu tamanyi Katonda nti gwe nnyini bulamu gwe nnyini buli kimu. Nyabo fuddenze nyabo bw'otuyamba n'otuggyako ebizibu by'abaana ng'abo. Yesu Kristu Katonda w'Abakatonda omunene nantameggwa Allah yonna gy'oli Allahu Akbar oli munene oli wa buyinza oli wa kitiibwa ebyanange ebyo ebitategeera kiki otulekayo tubikuza mu lubuto ebbanga lino lyonna nnyabo. Mabeere gange maama nze mukazi wattu akeera okubonaabona n'okeera ne weemwana okola ki ne weeyonja naye nga ne bye weeyonja temuli abaana abakuli mu lubuto bonna temulimu balina amagezi kiki ekigenda mu maaso. Mukama Katonda omulamu ani atakumanyi nti gwe nnyini buli kimu ani atakumanyi nti gwe nnyini birina omukka n'ebitalina mukka ani bannanga omuntu ng'abonaabonedde mu Uganda etaliiko buyambi etaliiko muntu ategeera etaliiko muntu ayamba kikikyo bannanga omuntu nga waakubonerera taata tuboneredde buyinza tuboneredde Kabaka w'Abakabaka tuboneredde omulungi taata tuboneredde tuggyeko ekikolimo ekiri mu ggwanga lino. Uganda yabeeranga for God and my country kati ya bizibu kati yabakumpanya kati banange kiki ekigenda mu maaso. Olaba omuntu okuweza emyaka 4 nga naye tamanyi nakumanya nti gwe mugabi wa bulamu kiki ky'oyagala tusigaze mu ggwanga. Kabaka w'Abakabaka Uganda gino ne oba otuteeka mu matala gatwale Zanzibar n'otonda w'empya kiki ekigenda mu maaso. Zendabye amabeere gange bannaye okuyonseza obwereere. Kabaka w'Abakabaka bw'okimanya nti ono omuntu talina magezi tugenda kuyonseza bwereere. Kabaka w'Abakabaka ng'olwo olubuto kisaane luvaamu nga bukyali sikuddawo nze nyonoona obudde nkaabe n'obwoka nve ku lubuto myezi 9 nyonse tukalire obwoka
sizenga tunula otuzaze ebyana ebitategeera nange gamba nti amina gamba muno nti amina ebyana bwe bityo mwabata nazala mukama abibajje mu mbuto mwabata nazala mukama abisemberezeyo ddala mwabata nazala toshirabako mama mabere gange nyabo gamba nti amina kitange. Hey guys, mugamba mutya ono antikaduka muli fine nange ndi fine nsoka okwetonda nga nkwata ku ntobo y'omutima gwange njogera nkutte ku ntobo y'omutima gwange netondera omutonzi w'eggulu n'ensi kabaka w'abakabaka mukama katonda omulamu atabongoota atukuumye atubeereddewo atukuumye nga tuli balamu nannyini mukka gwe tussa taata ow'ekisa katonda ow'omu ggulu gwasinga bonna gwe nannyini buyinza nganze muwalawo nakimanya Helen mboneredde bonereza nze kubanga nze ndi muzadde nkeera ku makya nenyingira negadanga n'omusajja nanteekamu amazzi naye kiba kisa kya amazzi g'omusajja agagenda mu nze gwe wagampa era gwagagaba agamazzi gwagawa abasajja kabaka w'abakabaka netonda kuva ku ntobo y'omutima gwange mukama nannyini ggulu n'ensi titata sonyiwa kubanga ate bwe kiba kibonerezo kya bugwagwa na busiru wakisindika e Uganda kiri mu Uganda kyetokota kabaka w'abakabaka netonda era nga mboneredde olw'okuba omuzadde eyeetikka amazzi g'omusajja agalimu sipaamu ezidduka yiriyiri nembanga nyina okuzaala omwana ate nenzaala omwana ow'obulenzi kubanga bagamba nti mukama buli muntu yenna akedde ku makya n'atula wansi n'azaala aba muzadde nyinza okubanga sinze mbazaala mwenna abali mu nsi naye nze nalinda byekoleeba nalimbaddeko obukunya nfulumye omwana ate omwana gwensuubira agenda okubanga mmwe mwenna abali mu ggwanga taata nenenya ndi ku maviivi nkutte ku ntobo y'omutima gwange gwe nannyini oxygen gwe nannyini mukka gwe tussa gwe nannyini buyinza gwe nannyini buli kimu ositula amayinja n'ositula obuveera n'ositula ebitalina mukka ng'okozesa mpewo kitango ow'omu ggulu ne bikusinza nzaani alina akamwe atasobola kwebaliza ekyo kabaka w'abakabaka tusonyiwe olw'embuto ze twetikka ne tulwala kandida ku toyireti z'olukale ne tugenda mu ddwaliro ne batuwa eddagala ne tujjanjabibwa ne tusigalamu n'embuto ezo kabaka w'abakabaka ne tuzaala ndi mu maaso go neenenya olwa buli omu olwa buli munnayuganda atategeera atalina magezi bannange nze neenenyezza kitange taata nsonyiwa ate era sonyiira ddala nze omuzadde bwe mmala okwetika olubuto ne ngenda muleeba nennumwa naye mukama nenzijamu omwana nga muwutta nga kiwowongole nga kisusunku ng'omwana akambagga nyabula mukama gwe kyogamba abantu ngabo tosobola baleka muleeba nekifiira muleeba ekyana ekiba nga tekirina magezi mukama naawe yagadde nnyo okutuswaza kifuse tuswadde ne tuswaluka awantu bonna ffe abakeera ku makya ne tuzaala tosobola kugamba nti nekyana tekigenda kubeeramu magezi nekifiira muleeba newe mbanga nze nkyetisse katonda wange tuboneredde zino zonna ekitubonyaabonya nsobi zaffe mazima ddala ekitubonyaabonya nsobi zaffe mukama baako kyokola kubanga oli waaviirayo n'agamba nti agaba obulamu si ggwe katonda wange ngambe ntya kabaka w'abakabaka okwerumangana kuli mu Buganda wano zonna nsobi zaffe sonyiwa naye tugula amaaso ag'omwoyo kubanga kwokusoma kyekyali n'okusoma kaba kujja okubanga ndaba nga tusomera bwereere because omuntu bw'atuula mu kirasi n'asoma n'amalayo obudde bwonna n'avaayo nga kiwowongole bw'ati kati kirasi zaati taata sonyiwa nze neetonda olwa Uganda yonna at large kabaka w'abakabaka embuto z'olaba nga tezisaanidde kuzaalibwa abaana tuyambe ffe abeegadanzeebo kubanga abakazi tulina okwegadanga ekyo gwe wakikola abaana bafiire muleba bolanga ekyana kigenda kunfuukira ekizibu ku nsi kuno kitte kiveewo nyabula kabaka w'abakabaka omwana ng'ali mu myaka 4 n'okusoba nga tannamanya nti gwagaba obulamu ebyana bijeewo amiina gamba munno nti amiina